mukwano gwaffe yabuuzizza nti Mako 16 essula 17 otyo mulimu ebigambo ebigamba agambye nti Yesu bwe yazuukira n'agamba abayigirizwa be mugende mubuulire enjiri mu nsi yonna mugobe n'emizimu. Ekibuuzo we kijjidde awo nga kigamba nti okugoba emizimu kye ki? Y'emizimu bye biki? So kati bw'abanga Mukama waffe yatuwa obuyinza okugoba, ayagala kutegeera ki kyagoba. nze sooka osome Mako 16 agambye Mako 17 tutandikira awo 16:17 agamba bw'ati nti era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza, banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya. Ye 17 oyo Yesu Kristo musogolo mali mayonero 18 banaakwatanga ku misota bwe banaanywanga ekintu ekitta tekibakolenga kabi n'akatono, banaasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Kituufu. Mako ng'omu ku bawandiisi b'enjiri akuwa ekifaananyi ekya Yesu omukozi w'ebyamagero, kubanga ye setting mwawandiikira awandiikira mu setting ey'abantu abalina ennaku, abalina ebizibu ebingi, abalina emitawaana emingi. Ng'omanyi lwaki abasumba abakozi b'emagero basinga mu Afrika wano? Wasinga ebizibu musumba ky'ogamba gannakuddwa tegabalina ebizibu bituula naffe. Tosobola kufubutuka wano n'olowooza mbu ogenda mu nsi nga New Zealand, ogenda mu Scandinavian countries, ogenda kuzimba obukanisa obunene kagulimu abantu 1000 nga bazze bakolera byamagero. Ebiri wano waffe era n'ofuna kyobola banti n'ekkanisa ezisinga okubeera ez'amaanyi ziri mu ghetto. Zitwala mu bifo abantu bali eyo tebalina kye balya, oli azuukuka tamanyi kiddako, basaka essuubi azuukuka tamanyi kiddako, tamanyi nsi gy'eraga. Kandi bavuga nti naye bw'onywa ku mazzi gano n'omalamu akadomola omaze, ate watermelon yo ate kisufu n'omala olya kwena omugaso n'omukisa bigatta wamu, bana bali eyo bali kulayidi. Lwaki ntandise bwetyo nti Mako awandiikira mu setting ey'abantu abalina ebizibu. Kazi Mako ye yali omusawo? Luka ye yali omusawo. Ono Mako ye Roman Empire mwenga lufinga, naye esanga nga ali Mulumi naye nga ali mu bantu abanaku abeetaaga okumanya amaanyi ga Katonda, abateetaaga nnyo okutegeera nti Yesu ye Masiya, abateetaaga nnyo okumanya Tawuleeti, abateetaaga nnyo okumanya bannabbi, naye nga beetaaga kulaba bulabi nti Yesu akola. Era ye ekitabo kye okuva lwe kitandika paka gye kiggwekereza, kitandika na byamagero kigwekereza na byamagero. Tekirina lugero lutongole, tekirina flow nga bw'olaba Luka. Kyamagero ku kyamagero, kyamagero ku kyamagero, kyamagero ku kyamagero. Kubanga abantu be yalimu nga banoonya ssuubi lyani anaabataasa. Kale no waawandiika ebigambo ebyo tetuweewuunya, kyamazima. Abantu abaweereza Katonda bino baali baakubikola. Lwaki baali baakubikola? Kubanga Katonda gwe baweereza alina amaanyi agabikola. However, this is not their mission. Mission ey'abakkiriza Yesu Kristo gye yabalekera ku nsi teyabagamba genda kukola byamagero. Awalala agamba ne bino binaatambulanga nabo as they fulfill the mission bino nabyo bijja kutuukirira nga bakola omulimu ogwabayitwa oba ogwabaleetera okulokoka, ne bino binaalabikiranga mu mirimu gyabwe. Kati eno si mission ya kkanisa. Era nze neewuunya n'osanga ekkanisa nga omutwe gwayo miracles of fire and defeating of the devil church. Osanga endala the center of all miracles and healing
and everything. Yesu mbo yali ng'agenda mission gye yatulekera sikukola bya magiro. Sisi kugenda nga tukomba ku butwa nga tetufa. Sikutandika kugenda nga bwe tunoonya oyinza okwagala okukema Katonda n'obukombako bwe tunoonya abalwadde ne bukuleegenga naawe n'okikkiriza katubanoonye eyo novayo ng'ofudde. Waliwo epanka jjuza awo mwagenda kusabira omufu azuukire omufu n'amulema n'asaba omufu n'amulema bwe yakowa n'amagezi emmanju teyadda kusabira mufu kuzuukira anoonya kola byamagero. That's not the mission of the church. The mission of the church is not miracles, miracle doing. Ere kanisa tebeeranga kawo okukola ebyo ne bw'osoma mu ndagaano eno empya n'ebikolwa by'abatume n'ewalala ebyamagero byabagobereranga bugoberezi. Naye si gwe gwali omulimu gwabwe. Pawulo teyakeeranga ku makya n'azuukuka tekaleka ntambule ngende Firugiya nkole ebyamagero. Naye kati osanga ne baana nga bagitimbye waliwo omusajja wa Mukama ajja ava mu USA miracles. Kasitola abo abantu nga mission tekyali ku njiri erokola n'okuyigiriza abantu okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Ngezzeku simanya balema kuwona simanya maaso kulaba abo baava dda ku mission. Abo batuukiriza baabyabwe. Lwaki ntandikidde eyo? Kubanga ekibuzo kyabuzza mizimu ki gye gibalumba n'ebirala kyagezaako kugamba batuze tujjamu ebibuuzo bikwatagana kugoba emizimu. Ako era ekimu kyagamba abasemize tebagoba mizimu. Kati ebibuuzo biri related kijiraawo kale ekyava abuuza kati olwo mugamba mizimu ki? Kubanga ffe tubalabanga mugoba emizimu ate mugamba mukola ebyamagero. Ate ne Yesu age ebijja kugoberera kati mu mizimu ki egyo ate emirala ekigobebwa ewamu gye tutulabanga mu kifo manyi yayegenda tukanyuga mu Musenyenkalu ugende Gaza ewali entalo bw'otafiirayo ogenda mu liyanja Mediterranean ogoba kati tukugoba ava wano. Akati Oluganda abuuza mwe kati bufubutula mizimu kugendako Benghazi ne bagisasirira amasasi mu malungu. Singa amasasi gaali gajigoba bannaaye gy'oli ginywa amazzi mugende mu malungu mu Nsenyenkalu omuzimu ogubulira olusenyi gwebaka. Kati what am I saying? Nti ebintu by'okukola ebyamagero n'okugoba emizimu bigoberera bugoberezi baweereza ba Katonda. Nesi emissoni yaabwe ne bye batakolayo yadde n'ekimu. It doesn't necessarily mean tebagoberera Kristo era tebamumanyi. And we won't be forced into that katemba. Ensi tegenda tusika kutandika kuzannya firimu mu maaso ga nsi. Mutulage ntugoberera Yesu. Kale bantu bazira okubizannya mu firimu. Walabyeyo kamera maani agwa. Netulaba kamera ng'egudde. Waga tulabyeyo TV nga kamera egudde baba. Tugambe nti why? Kakati. Naye kakati abantu bayiwera wala ne bako kamera maani alisitedde. Kati abantu balisobola okuzannya katemba. Babatendeka namwe abamu ku Tuesday. Ku Sunday baliwo abanaagwa. Banaagwa batya ogenda kuleeta bizibu ki? Nze nja kugamba navaamu embuto 18. Nze ngenda kugamba nakola bwenti. Kati abantu abatusana okukola rehearsals ku Sunday bajje bazanye firimu. Ani gwe naagabira emmotoka wano ne bagigaba naye nga negoba n'asonga bamumanyi. Mukama ndaze mukazi gwe tambula gye. Kulego agwagamba okutambula waawo muweereza. N'emmotoka eri mu parking ya kanisa bagiguze. N'alaganga bwagiwadde omuntu kumbe tagiwadde muntu mmotoka yaabwe bonna. Kati tetugenda kuba forced into kuzannya n'akatemba ku TV to fulfill this scripture kyange. Okitegeera? Let us explain. Emizimu egiri wano Katonda gy'agamba okugoba. Bikulako nalino nyiri bikulako mu Befeso 6:12. Tumunyonyole kati emizimu gino. Mizimu kikaaki. Befeso 6:12 agamba ati. Befeso 6. Befeso 6:12. Agambye nti nno kubanga temulwanagana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza
n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Temulwanagana na musaayi na mubiri. Emizimu Yesu gy'ayogerako bwe bwakabaka obw'ekizikiza obukulemberwa Setaani yennyini, obulina n'obufuzi n'obukulembeze. Atandise n'obamenya n'amadaala, Ab'obuyinza n'abafuga n'ab'amasaza, mulimu ne levels ez'obwakabaka bw'ekizikiza, mulimu ne bajenosi n'abalala. Twagala okutegeeza abantu abatulaba ku kibuuzo kino nti olutalo wakati w'obulungi n'obubi lwa ddala. Waliwo olutalo lwe tutalaba na maaso olugenda mu maaso wakati wa Kristo ne Setaani. Kati Pawulo kyava ajjukiza abooluganda nti temulowooza nti mutambula butambuzi muli mu kuniigiina. Kyetulwana nakyo si musaayi na mubiri. Tulwana n'ababuyinza, tulwana n'abafuga, tulwana n'abamasaza, principalities and powers. Era buli kye tukola tulina we kiteeba. Era buli kye tukola kirina ekikinfluensinga ne ggoolo mwe tuba tuteebye. Katujjukiza abantu Yesu agamba abo abamusinza banaabanga n'amaanyi agasindiikiriza okukola kw'ekizikiza. Okukola kw'ekizikiza tekuli mu kuleekaana kwokka. Kigamba kati omuntu bw'ajja mu kanisa bawo edaha kwe ero ja kufuluma wano ogoba kikka kya mulundi gumu. There are those principles. Waliyo dayimoni y'obwenzi kati oyo giboggolera otya ate y'obufere. Abantu babeera mu kkanisa nga bafugiddwa amaanyi g'ekizikiza mu ngeri nnyingi. Abalina obukyayi, abalina effutwa, abalina olugambo, omusumba avuma omusumba. Abakristaayo bono tebagenda w'oli. Obukyayi oli n'alangira ono eryo ffutwa. Musumba naga nti amuwasa abakazi babiri. Musumba n'ekigambo kiriko pasita. Etteeka ligamba toyendanga. Omusumba n'atula naga nti wakyali kati buzibu kuwasa bakazi bana nze maze okukizuula. Awo gonna maanyi ga kizikiza agafuza abantu. Gabakutte ne gabanywereza mu birowoozo byabwe. Ne gabasiba ng'omuntu w'ogambira abantu bende. Ekibi ne bakirabanga kye kirungi ekyo. Kati oluva ogenda tugoba emizimu oguba ki? Yesu agambye abanzikiriza banaaba n'amaanyi agasindiikiriza ekizikiza. Ekizikiza tekiri mu dayimoni zireekaanya abantu bokka ne bavuluuja ejjovu. That is just mulimu okwerekereza abo b'amasaza nga bagamba nti ab'amasaza. There is sacrifice. Eyo nga gwe omuntu gy'okola buli lunaku mu kusalawo okwo. Pawulo kyagamba nti lwekanaku ŋŋwana. Omubiri gulwanagana n'omwoyo. Amaanyi g'ekizikiza manene. It is not a matter of shouting. Genda ogoba katinginyinya ku maanyi agasibye ensi eno. Abantu basibiddwa mu butaba bw'ekimu. Mu byoyogedde n'abaleekaana okugoba balina ebibasibye. Anti kyenkugambye gw'oleekaana okugoba omuzimu naye nowagira obwenzi. Mwembi musibiddwa. Mwetaaga kuyamba. Ndoza Bayibuli yawe yabuliza Setaani asobola ogoba Setaani. Ate nga tekisoboka. Kubanga toyinza kubanga olinako otuuliddwako emmando oba ejjoba. Yakiwanuka. N'olowooza nti ate era ogenda kufubutula muganda wo. Tekisoboka. Oh dear. Amaanyi g'ekizikiza Yesu agamba gagenda kwetooloola ensi. Abangoberera bagenda kugamenyaamenya. Gajja kuba tegabasobola.
bagenda kugafunza ate si kubwabwera abangoberera not necessarily a group of people individual ekigambo kino kiri kyosomye individual kati buli muntu yenna atulaba ategeere nti amaanyi g'ekizikiza okukuviira si mulimu gwa musumba amaanyi g'ekizikiza okukuviira si mulimu gwa muganda wo amaanyi g'ekizikiza okukuviira mulimu gwo okuva mu nkolagana ne Katonda kinyweza ekyo musumba kubanga tulinayo n'abeebakira bayibuli oli n'agiteeka bulungi nnyo wansi wa pirobwet n'agamba nti emizimu gyonna bwe ginaaba gijja kukona kuno kugamba nga ye alaba emizimu giri awo obwekweko olaba gwe wenyini tote na bayibuli gisuula naye kandi ate emizimu gijjaliko oti empapula eza white amaanyi ga bayibuli tegali muno mu mpapula njeru amaanyi ga bayibuli gali mu nnannyini kugiwandiisa era oba toyina nkolagana naye zino zifuuka mpapula bw'oba toyina nkolagana naye kino kifuuka kitabo kya byafaayo bw'oba toyina nkolagana na Katonda zino zifuuka nfumo a recitation gye tuva tukoowola abantu bonna batulaba nti ffe Abadventist bwe tutuuka ku bwakabaka bw'ekizikiza tubulaba mu bugazi nga bayibuli bwe bunnyonnyola obwakabaka bw'ekizikiza tebuli mu kugwa kwokka dala keda mukwate wuyo ako katundu butundu ku maanyi amanene agatta abantu ag'ekizikiza bantu si beesigwa eri Katonda bantu bayaaye bantu babba bannaabwe babayitamu akanaana babambidde abasajja babatutte batemula abaana domestic violence omusajja akuba mukazi we oyo yawambiddwa amaanyi g'ekizikiza kale weteyeetaaga kujja mukati genda osobola okuba embooko oyeetaaga nkolagana olina kukyusa mindset kati kino kyagamba wa munaagobanga emizimu okugoba emizimu kitandika naawe agoba bwe munaazimba enkolagana nange omuzimu gw'obutemu tegujja kubasemberera bwe munaazimba enkolagana nange omuzimu gw'okuvuma tegujja kubasemberera ekkanisa eyaffe eteekesa essira ku muntu okuzimba enkolagana ne Katonda agobe ekizikiza kyava akugamba akukolimira gwe musabire mukisa tereekaanira ku kituuti enkolagana ne Katonda tusobola kugizimba ate amayembe ne gajja tegakusobola nakusobola ebya Mukama nga bizitowa anti kubanga era mu kulwanyisa amaanyi g'ekizikiza yaga bwe bakuba ettama erimu oteekayo nedda olwanyisa amaanyi g'ekizikiza bwe bakusaba ekkooti n'eyokubiri ng'ogiwaanye oli bwakuvuma ng'omuwa omukisa bwe bakugamba okutambula mu mayiro genda n'eyokubiri oli bw'abeera mulabe w'omukolo otya kwegamba mwagale musabire n'okumuyigganya odya kati kyegamba kwegamba biri contrary biti yes waliyo omuntu alwanisiza amaanyi g'ekizikiza eyenkanankano yo gwe tunnyonnyodde ne bakubba ekkooti n'omugatirako empale ne bakutambuza mayiremu n'otambula bbiri oli n'abeera mulabewo asinga okukuwalana n'omusabira omukisa waliwo omuntu awangudde ekizikiza asinga oyo etudamu genda ate mbizaayo mazima genyini oyo sitaani abeera talina bwamukolako kubanga bannaye musonga olaba ne bw'owalana n'omuntu bw'omuwalana n'omuvuma n'omukolako byonna n'okolako effujjo lyonna takuddiza akusabira bw'akusanga mukuba akuwa n'ekyokunywa bw'akusanga ng'oli mu buzibu n'akukwata ekyo kye bayita otuuka n'omuntu naawe gwe kenyini abadde akyawa omutima gwo ne gutendewalirwa ne gugamba nzikiriza ekyo kye bayita okuwangula amaanyi g'ekizikiza ekyo kye bayita okugoba emizimu in reality kye bayita okugoba emizimu mu bakkiriza ye Mourinho okuzimba enkolagana ne Katonda n'afulumya buli muzimu ffe kye tugamba nkutegedde musonga sikuleka ekyo kyoyogedde kitegeeza musumba siffe abagoba emizimu naye Katonda naye ekitundu ekyaffe kye tukola
obuulize bwaffe n'okukkiriza kwaffe mu Katonda oyo nannyini maanyi ffe ye contribution yaffe egoba emizimu. Kyova olaba nti abantu bagobamu emizimu egyo egy'okuleekaana ate ne bamuwa amazzi g'agenda okuyiwewa mulirwano abonebone. Gwomanyi nti abantu bamugobamu emizimu egyo ate n'asaba essaala. Oyo gwe nasanga asaba essaala wamwe bwe ngenda ku ssomero ntwala abaana waliwo awo olabika ndooza musawo naye ali siriyasi nnyo akeera n'asaba Mukama abanjokya bibaddire, Mukama abanjagaliza obubi abo nabo, Mukama abanzikiriza bazikirize, Mukama leeta omuliro gwokyabo. Kakati essaala eya Mukama leeta omuliro batte taata basaanyeewo bamaleewo. Kakati omuzimu oyina ne byoyogedde ne bindeeta. Omanyi tulina enjogera ennaku zino sitaani zaatuteereddewo. Esooka nkwagaliza byonjagaliza. Kati owulira ebintu ebyo kyonjagaliza nange kyenkola nkwagaliza. Waliwo n'ekirala ekize Katonda akunjagalire gw'olyagala ddi. Katonda olwedde ye atwagala kati gwe bw'oba okyegobako waliwo ebintu ebijjidde mu maanyi g'ekibi agayita mu bigambo bye tukola ne bye twogera. One of the most important things we should know, muligoba emizimu, mulirinnya ku misota, mulinywa obutwa ne butafa. It was the individual relationship with God. Bw'oba oyagala okugoba emizimu mu bantu oyingire mu lunyiriri luno, leeta enkolagana yaabwe ne Katonda nga nnamu. Bw'otandika okuleekaanira ku kituuti ne badda mu kutuuya nantuuyo ne batomera emiti ne balya enfuufu ne beevulunga ng'emisota, togoba mizimu. Ozannya katemba era bagenda okuvaawo ng'ate gye balina miyitirivu ku byalo gye basula. So we are saying abagobera Kristo ne bajjuzibwa ekitiibwa kye, amaanyi gonna ag'ekizikiza gagenda kubasemba. Ekibayita emizimu. Amina. Mukwano gwange ekibuuzo ndowooza otegedde kati emizimu kubanga olunyiriri lubadde very clear. Kyogedde bulungi nti no bamasaza ba buyinza naye kyekika ky'emizimu gye tulwanagana naye engeri the art of war, engeri gye tulwanamu n'emizimu egyo n'engeri gye tugigobamu. Mukama waffe yagamba mugende mubuulire enjiri. Ye mission gye yatuwa mu kubuulira enjiri kwe kusembeza abantu bategeere Katonda n'ekigambo kye ate ng'ataddeko babatizibwe. In other words nti bayingire mu buwulize obwa Katonda bamale n'ateekawo n'amaanyi ge kubanga ateekako ekisuubizo ekigamba laba ndi wamu nammwe okutuuka ku nkomerero y'ensi. Kati awo atuwadde obuwanguzi. Tebiri mu bugambo, tebiri mu kyokola naye Katonda kyakola mu gwe. Gwe kitundu kyo kyakulaba nti ozannyira mabega wa Katonda ne muteebera wamu naye. That is how yengeri ki gye tugobamu emizimu. Toyanza nnyo Musumba, tweyanzeege. Ekibuuzo ekyo okituddiddemu bulungi ate otutangaazizza kubanga mirundi mingi weewaawo abantu badde balowooza nti bigambo bya kusindika maanyi ne galyoka gajjawo amaanyi amalala naye maanyi ki g'okozesa. Okay.